Okay, ku celebrity track kwoli olutalo luliwo lwa comedy and of course twagala okukutegeeza gwatula ku celebrity track olunaku olwaleero nti muganda wange kintu kwagaliza na kintu kujjukira na kintu kuwa value abo bennyini abakubeererawo kintu kikulu nnyo olunaku olwerukeeredde olunaku olwakusatu olunaku olwaleero Alex Muhangi olunaku lwabadde lwakubiri olunaku olweggulo yavuddeyo ku TV n'ategeeza nti ensonga lwaki takyaleeta kapale yawadde ensonga ye n'agamba kapale takyassa kapale takyali fani but nga ffe bannamawulire tujjukira bulungi mu 2015 nga comedy files etandika omukulu kapale yali mpaji y'amaanyi nnyo era yali omu ku abo abaatandika okubeera nga balabikira comedy store nga be baleetamu olulimi oluganda mu comedy naye olunaku olweggulo bwe bakyogedde kapale bambi yagezezaako kugenda ku page ya Facebook nga wasobola okuddukira essaawa eyo yerwaneko naye olunaku olwaleero nga ffe bannamawulire tugezezaako okuba nga tumunoonye era tumufunye agenda kuba tuwasaidiye kyamuyisiza kitya yakiwulidde atya saidi ye eriki then oluvannyuma tunaatusobodde tujja nnoonya omukulu amanyiddwa nga Alex Muhangi naye atubuulire lwaki yayise kapale okuba nga tali fane kuba kye tumanyi ne kapale ayinza okuba bambi ng'alina bafaani be abali eyo ne market ayinza okuba alina engeri yagikozesezaamu otherwise for now tuli ne kapale ugamba otya ndi bulungi kapale ogamba otya mugamba muti abagiriko celebrity tracker amanya bamutaye MC kapale aka Kauchi Simon musajja munamasaka mwena mbabuuzaako abali diaspora abali mu Uganda wonna we muli omusinziro okubanga mumpagira MC kapale obanga mulaba celebrity tracker esebo okay kapale tugende straight to the point olunaku olweggulo Alex Muhangi bye yayogedde byakusanzeewa nabadde mu TV mu ddiro lyange waka mmanyize ntera nnyo okulaba uncut yemu ku my favorite program gye ndaba era bw'ojja n'onjogerako ekitonna ne bwe mba ku simu yange nga siri waka era bwe baba nga bagenda live simu yange ndaga nema nendaba so katosobola kungeezaayo eyo era nabadde awo omusajja nga muwadde attention nga muntu akola kugamba omusajja alina platform ennene neŋŋamba kamulabe ndaba ekiki kyayogera kyamazeemu nnyo amaanyi okulaba nga byayogera nga byayogedde nga bimazeemu amaanyi nadde musubira okuba nka bwe bamubuuziza ku byakapale nadde musubira okumpaga nansuddiya kubanga newakapale tuyinza oba tulimu obutakkaanya butono naye nga ate si bw'amaanyi tebumuleete andi bagambye ati sinabagamba nti oba kapale tulina ensonga zaffe lwaki tajja comedy store naye with time ajja kujja oba ekintu kyonna naye tovaayo kwonona bizinesi yan kugamba kapale takyali fane enemo sima bikiyinza omusajja abezezaawo industry mu comedy w'oluganda emyaka 15 nga ne Mwangi we namusangira comedy store manya wali eri ku comedy file nga tenaba nakubawo comedy file baji bagita mic check nga kula bonita nga buli ayagala comedy we namusanga kula bonita nga yenyi ntaplan nga kataloza nga nakonti alikola comedy store era yakola comedy store yenzo omuntu gya sokoloza kuba because nze naliwo ng'omuti ogw'omutawana mu kibira ekya comedy era nga buli aloza kukola comedy night comedy show ebyamani nga aloza kunze era yankubira nga yegonza blood jatandika ekintu kino blood nendozo bagenda bwera share order mu comedy store ye kumbe jasinze ndi ddala agenda kuninyirako buki buli nyishe samanya ate nga life weto bwetambula nene bwe obanga onfudde eddala naye wodekamu emisumaali nemba nga sigudde ekyo sikiba kibi kubanga abantu bana balinnyako naye godennyeko kokwanga tafa mulekewo naye nga abewa amaanyi kuba mba nsubira abantu be bato okunzizamu amaanyi nemba nga nange nsigala nga sisobola kwetta naye bavaayo ne bamalamu amaanyi abantu bange bafaani bange gamba nga bwolaba omugenzi radio bamalamu nnyo abantu amaanyi ne babeera takyanamu amaanyi takyanamu akabula paka uli anatuka ne yekyawo walango kubanga lwana buli kaseera kyavamu naafa ne bwe mbalaba nga batandika okungubaga nga bwe bamutta abafaani bennyini bantu bazibu nnyo n'abantu bennyini abo abantu betwesiga nabo bazibu so kati Muhangi ekyayogedde saabadde musanyufu naye okuba nti saabadde musanyufu ku magezi ge ne ku myaka gye ne ku bbanga lyabadde mu industry experience gy'alina ne TV ze yakatunulamu kamera sisuubira ndi yadde pressure ya TV oba ya pressure yaba interview oba biki jasi yakyogedde akiyinako era kyova yagambye amaze okyoga tuveeyo nga tikina makulu sikiwabudde naye ng'omuntu akoledde ssente ebbanga nga ne kiripu yasooka ku YouTube account ye nze nayina it mu Kampala mu comedy era it yange yagisa genda okebere ku YouTube account ye kiripu zange ezisingako obukadde ze ziriko era ze zina ne views ennyingi ku gundi yange ziri 20,000 okitegeera ku gundi ye ku channel ye bwe yasooka oteekayo soka dyandibadde ampamu ku respect eyo naga omusajja akikubi oyo talina buzibu naye tulinamu oba misunderstanding ekyabandi bakitegeera so si kuvaayo direct nagamba oyo takyalina waaka takyasesa nze kasooka baosiwandika nga kujja okoze ezijja buzi mukama yakimpa buwi mukama amanya mutabana agenze kukola nenjogera n'ebintu byesimanyi ne bijjira awo mu nfo okubeera nalwala mu sukaali omanyi bwobeera sukaali ofuna
amalusu gesomba mukamwa ennyonte bekuluma kati tosobola kuba speed eyo gye nali nkubira buli kaseera gamba mba nkaddiyeemu ate ng'omuntu yenna akaddiwa okitegeera muzeeyi Museveni amaanyi ge yalina lulisi g'alina kati bantu bangi nnyo bakaddiye just ekizibu ekiriwo nti serebu Uganda bw'okaddiwa n'ofeedinga otofeedinga ebintu bibiri ofeedinga mu myaka ne mu bwavu income ekendeera instead of abantu okuwa power bakumala mu mazima mangi ezo platform ez'amaanyi gez'amaanyi yabadde akavayo n'akeera ku banyana nkolyayo shennene naga the best of MC Kapale the pioneer the teacher the god of comedy is back nankolyayo share y'amaanyi nenfuna milioni nga 2 nga zange ninga nzimbamu obuyimba bw'abapangisa nemanya nabujja comedy store mukulu muganda wange twakolanga naye kuva twatandika twali ba asira naye nga mutini bwata alinga enzige okitegeera naye okuvayo okulaba nti tasobola kunkolera kintu bwe kityo kuntekamu maanyi naga Kapale katumukoleyo share y'amaanyi ate n'avaayo nga bamalambu mazimaanyi kati ffe ba legend ab'omu Uganda bagala tuffe tugwewo kiki kye batwagaliza nga bo abalina platform ez'amaanyi batwagaliza ki Salvador yavayo n'akola platform enene tatuyitangako paka ne kati atwabanga baluuza so buli muntu ayagaliza ye kale ne bavayo ne beerungiya mu audience abantu bambi abalaba comedy ne balowooza mbu ffe bakyamu bakomedian no bakozesa ebbanga obawa obusende butini tobawa respect abayimbi boolese ku platform yo abasasula bulungi nnyo andi abawa obusende butini tebali ku mansire salary olina wabazize ku shemu muwe sente zitegereka kubanga omufunamu waka w'abaana abo amuteeka ku YouTube account ye YouTube ne musasula sente mbitirivu na ayina abasponsoringa sheeyo kitegeeza sente zonna zaafuna ezisinga obungi azijja na ku YouTube kati obusente bwawadde abaana ne bwajja kushona ku mulyango bwawadde buba butini nnyo tiwabawo future plan eri comedian abatalina kyagenda kukola awo njagala okubuliza Kapale ekiri comedy store ba comedians bangi nnyo kusaawa zino oyogedde ku kintu ky'ensasula n'ogamba basasula bubi nkimanyi ba comedian bangi essaawa zino bali mugamba Kapale yogera omusajja osanga anakyusaamu Kapale yogera osanga omusajja anakyusaamu Kapale ensasula ya ba comedian comedy store eri etya nze ni mulwanizi wa ddembe nze neewaddeyo okuba nti siddamu kukola comedy store naye nga nwanidde industry ya comedy kuba nzimanyi bino byenjogera tasobola kuddamu kumpita tasobola kuddamu kumpita comedy store naye Mukama yandeeta mu nsi eno yamanyi era bwenja bubeerawo ne bwendigenda ne gyenvudde Mukama yalina pulaani yaffe ffenna ffe tetulina pulaani tuli just bintuntu ebiri mu nsi eno ebitambula mukka bukka ne Mukama ye yatuleeta yamanyi leero bw'onaaba n'enkya bw'onaalya eryo comedian aweza akakadde nawulirako mboyo kasozi mbw amuwa akakadde naye nga ne ku bulandi ye n'ebbanga lye yali nga alina iti okumuwa akakadde ke Uganda tekalina makulu nga wakawo ogenda musigazi omuteeke ku YouTube akolera esene embitirivu kitegeeza abaana atisa akolenga mansire show asoloze emitwalo 5 abantu nga bamisinga comedy 5 ku 10 oba 25 akola esene embitirivu buli comedian amende amuwa milioni nnyo oba 5 average range webasasulira ba comedian comedy so eri around which mitwalo 6 5 3 2 kagamba nosanga dio ng'agiwadde akakadde dio bantu bali babidi mitwalo 5 bajjeko amafuta ebyokunywa takyabagulira bajja beina okwegulira ebyokunywa byabwe Kapala according to information jinze gye nali nafuna baŋŋamba nti kuba comedy files bwe yagwa bwe yavaawo nga bagamba ensasula ntono ekyo ne kigenda comedy store neeyambuka ne bagamba Alex abaana abawe emitwalo 5 kyekitono ennyo comedy store ekyasuula comedy file kyekirumbye comedy store kasito ojjamu amalala neweewaana gwe ng'olaba oli wakabi yonna platform ennene noba nga towa respect bantu b'okozesa Mukama atandika okunyiigira era amala n'akuwa ekintu ekyakwala n'akikugyako gwoza abalala abakyagala n'obangi gwoza mangi asobola okwandolinga comedy store bwete yeka era waliwo n'asobola okujja naleeta erinnya nga sina comedian najja nga mugaggabuzi najja n'avaayo banga sipapa ng'oyo n'agamba kati wano wentadde show yange ya comedy bwete bagiyita bwe bati n'agiteekamu sene bitirivu n'ebeerawo n'eisuula ey'amwanje n'akwata sene nga buli mwana akupafunga amuwa milioni 3 goloza basobola okuddayo wamwanje n'abasayiningisa ne contract basobola tebasobola kitegeeza gwe batolina abakomedian abo kitegeeza abakomedian ye capital wo bwe bato balina kitegeeza oba tolina kyakola n'abayimbi tebasobola kujja kubeezaawo show bano bakomedian betulaba ku YouTube clips za comedy files ziba zitambula abo abaana clips zonna ezikola ezo ne ssente ebyo byonna abaana babawa kya mitwalo 3 comedy store we yatuuka kakati bali ba investor bajjamu bujja ssente nze bw'ogenda Kenya abakomedian ab'e Kenya babateekateeka era bw'oba tolina waaka mupya togendayo ku church platform kola
babayita ne mukola lyaso n'oleetayo ne clips empya z'olinawo gyoko nga 5 zigenda okukola ne bakebera ddala zizo batozibbye bubbi tukopinze nkopinze from someone who's jokes era ne bakuwa naye nga bakuwa sene nnyingi basho naye wano bakomedian tebabateekateeka bakutimba tomanyi oba oliawo nga bakutimbye olina okugenda okukola toweetegeswe na tabagamba nga agenda obatimba ateekayo na butesi posta oba oliawo ng'ezunga okitegeera kati oli talina waaka ekiva amajja kujja ku stage ayogereyo gyoko bbiri eziri clean adde mu bya sex olw'ensonga teyeetegese yabadde tali well organized ajja kudda mu bya buliri adde mu byakuwemula okitegeera industry eba talina weegenda kitegeeza ye mwanja ajja tukeesera nga yazimbyemu zikalina nga abakomedian bo basigala banaku ate nga be bamukolera ssente awo njagala okubuuliza Kapale ssente meeka Alex Muhangi zeyali akuwaddeko ennyingi ng'opafominga comedy store ekinene ennyondoza zaali emitwalo 7 ze ssente zaakomamu ezo kizibu nnyo gamba nti kadi yazagamba akutwalawo banga engeri oba kuzalawo oba ki oba emitwalo 7 ne buno busho bw'ebbali bwe ze bampa kati ate gwozimpe ku biggest platform abantu abali mu diaspora bo bakulaba nga oli comedy show bagamba abaana balina ssente bali bulungi naye nga busente bakuwadde butini wakawo bamusigaza waka gwokoze comedy show bw'atandika okuzunga ku social media bw'otandika omukolewa abaana bamubbye bw'ojja n'omukola ebbalibbali bagamba yo Kapala yakoppa bali naye nga bokuba tebalina smartphone kulaba nti ebintu bibyo bano byebayozaamu so kati mu mbeera eyo nekikuleetera okugwana ate ng'ogudde olina mwavu so Muhangi waba atwagaliza nga ddala ayagaliza industry ya comedy aveeyo buli mu comedian amuweeyo show agaye nti the best of Maula and Wayne oba yakiyamuwa andi amuwala wakwera amuwa sente meka ekino nyanyiza omuwa million 5 zirina makulu ki show ng'eyo gimuwe million 2 agende akolekola kyakola ekyamaanyi era awooyo buli kaseera gwawa lwaki kitegeeza bwewa abaana olina abaana 5 waka bw'obanga olabirirako omu kitegeeza olinawo kyokolawo bonna baana babo lwaki oyamba omu buli kaseera yakamuweemu malyaki ne guno omwaka muwadde naguli amuwa lwaki n'abalala tabawa kitegeeza obanga asosola era awaabo because aba abalaba nga akyebeetaaga negeeza ojje obe kati kerekere yali agendanga yamuwaki yali tamukozesa buli comedian naye aludde mu industry instead of kadi nabali era bebanalwamu ne balwamu ne balanga n'abalaba ajja tukeesera abalabe nga kasasiro era nabo kyembasaba abakomedian bonna balina kwebereramu bamanye ennaku yaabwe so si kujjukira kwebika ku makya balina kwebikanga obudde bukyalaba banagenda okutandika okuboyikotinga Muhangi omulaga nti beetaaga kino na kino nga takyabeetaaga nga takyabeetaaga ng'alina balala kuba industry ezaala buli lunaku gwejagenda ovayo complaininga nga bwakeera dda kati nze singa na complaininga luli ng'akyalina eating nga bonna tebanajja singa infact singa ndi bulungi okitegeera kibanga omukazi bw'obanga omaze okubeerako n'embuliri ne bwakusaba million 5 tozimuwa because omaze okulya comedy store yo obeera nga tonnaba kubaako nekyokola na mukazi oyo ne bwagamba ngulya emmoroka ogigula because owulira omwetaaga comedy store yongere tafaali ki ku comedy industry ku baana abato abajja ate nabo si bonna kubanga abasinga abasanze balina amannya gabe bakoze talinayo bantu baguluminze bonna buno simaya bayita famire bonna abusanze bukoze okitegeera amaze bulaba nga bukoze waseba kijje gye baava bonna ye nga ye sirabawo omuntu gwaleese era bw'ojja nga tolinaawo talina we yali akula takuwa takuwa Alex Tam mwana nga talina we yali akulabye takuwa takuzimba akwongeramu bwongezi wabula takuzimba kujja mu buto takuwa brand akuwa bwi brand kumanyika naye ng'oba wakola dda ng'olinawo experience olina ekintu kyoyogedde ku social media n'ogamba Alex kiraka ekintu kino kirimu okusosola mu mawanga wakijja kuki anti kati bw'otunulamu sinakusosola abakiga abanyankole bantu abo bo balina sayidi eyaabwe oba nga mbe beeyagaliza abaganda ffe tetweyagaliza ekizibu kyaffe kyekyo kyova olaba comedy store eyo nti ejjudde mu banyankole bakiga be bajja be babeeramu okusinga n'abaganda mwe bali yeesi naye nga si bangi nnyo oba okitegeera kwegamba nti ffe abaganda tulina obuzibu obwo singa naffe tutandika okweyagaliza tusobola okukola ekyaffe ekyamaanyi yali muganda naye sebakijja obuzibu bwalina abaganda bataagaliza nabo kyekyeyo singa yali ayagaliza yandibadde naffe atwita n'atuwa naye yayitanga baana bato ng'abantu basula esente zaabwe bazze kulaba komedi ate balaba bwana buto bokka so ate kiba kirungi okukola akasavu kanyama n'oleetayo abanene babiri n'ossaako obuto buna naye yaleetanga abato olwokuba ayagala afise esente zonna azitwale omululu gwe gwamusuula gwe gwasuula sebakijja wa comedy file mululu kutuuka alwokuba bano abatandika aba mitwalo 210 n'amanya nti kati sho yonna njonoledde kakadde oba 5 oba 8 naye nga kyakola ng'alaba abantu bakeera bukezi ne basimbalayo n'alowooza abantu basiru
neera we wavayo comedy store eriye neegwa so abantu babeerawo nga balinze bulinze ekijja. Comedy store giwadde ebbanga ki? Ndowooza ekinene nnyo myaka nga 5 ekinene nnyo bwe tuva mu kulonda awo ebbanga eriddako era wanaabawo mukama yakimanyi nti singa wanaabawo anaagenda mu maaso nga yeeyisa bw'atyo tegijja nawere 5 kubanga wajja kubaawo aleeta ekintu nga bwolaba Fik Famika yaliwo ng'abantu natandika okweragana n'okuyisa embeera gy'ateekawo embeera era paka aba ali awo ne waleeta gundi ba John Black naye oli n'amussa so kati naye okola okimanyi nti waliwo ajja okukossa babeerawo so kati weerage ng'okimanyi nti leero oli bulungi enkya oli bubi. Ebigambo ebisemba Kapale? Ebigambo ebisenga nti manje ankubiddeko ku simu naneetondera nganze naye teyeetondedde public nga bwe yavuddeyo ku TV n'akola ki naye njagala naye agendeko ku TV oba ku media zino ezammwe gye yabadde abagambe Kapale munne nadde enjogera byange byakusaaga Kapale asesa ali fane oba mpita mpeyo sho ku shoye ey'amaanyi abantu singa tebaseka nga tumanya nti sina waaka naye singa baseka senda jazidabolinganamu. Ogambye otya? Bwe baseka senda jazidabolingamu kuba nkubidde naneetondera nangamba yabyogedde simanya mu ngeri yakusaaga yaleeta manyi bijja kola ki naye nga tosasaagira mu bizinensi ya munombo ebizigo byagundi si birungi nga teemwa gya sente abantu bajja kutandika obitwala serious so kati naye aveeyo agende ku TV gye yabyogeredde oba ku medias ez'enjawulo mwe yabyogeredde kuba byatambudde ensi yonna ne bwakubira nze ng'omuntu singa yabadde ankubidde n'abigamba nze nti wagwa byandisigadde in between me and him naye kati olwedi yabyogedde mu public byagenze kati kitegeeza nagenda ku TV n'abyogera nga byabenaga Kapale nadde njogera nsaaga muganda wange nsonyiwa I will be understandable naye kati saa zino sina kyensobola tegeera ne waba nkubira naneetondera nganze tikina nnyo makulu gekikola ki gekireeta. Okay. Omusajja wagambye alaka be balese n'enzige. Enzige za Bebe Cool yalese enzige mekusaasira zirimu abantu abo bazireese zironde era bwe zinamala okulonda 2021 nga ziddayo bagamba mbu bagenzo zifuye eddagala tebaziraba mbu zadduse ziri Juba kati enzige zisira zitya eddagala enzige zizo ziri eddagala. Okay, how are you celebrity track? Oli Alan Cruz Gemanya and of course ku Instagram obofuna bulungi official Alan Cruz. Ne ku Facebook awo Alan Cruz ofuna bulungi. Devotion camera wali nnyo okubanga shots zonna zonna tuba bulungi graphics na bibe nabyo nabikola bulungi nnyo. Tuli pad by omukyala omita Trophin nga yasinga okukola ekizigo eky'amaanyi wano e Kampala. Gwe omukyala ayagala kusigala ku nakyo oyagala sigala wakati kati awo n'amangera kuba ntandika ogikuwanga mu maaso awo atobere ng'omukubirako akasimu ogera ebyamwe eby'omunkukutu awo. Alan Cruz wano wensanira okubeera nga ate mbata otherwise njagala otumira ku chali wange yakoze YouTube channel bamwita Rapi anti mugendeyo musubscribing teka mu Rapi ojja kuba mufuna bulungi nnyo musubscribing ekintu kya YouTube kigende ku 11 otherwise for now I'm out bye bye. Celebrity Track. Subscribe.